kati olwa ajja yeetesa alukulutinga erisina gaali ffenna batuwamba ku madaala eri ajja yasooka ne basindika ne bayimirira eno addira manager wa mugamba ayimirire mabega w'omukubi w'ekivuga wa Saamu yali akuba engoma manyi Saamu yabeeranga alidinga abakubi b'ebivuga okati agamba hasi yimirire mabega olwo ffe batumaze tuwamba nze ne kwefu abaali badde basobola okuya bulungi nnyo nze basooka bakikondition nga ffe twasooka kimanya manager bulungi gabe manager anjansi ateeka manager ngamba kumbe manager naye abaza omupiira angamba mumikade avuga kati bakoona badde nsaba kati kwa ready kasito tuwadde pa microphone angamba ne bolindira wano kati eri okubye mugamba ne malimbidde ku kweri eva ku stage soka asomere kasolo wali bakola ni yeta natuuka ate kusonga mu wadde n'okwogera kulinya kasolo ng'amuvoola takkirizibwa tamutula afande koota abula kiyakoze yayagadde kubuukira mboozi saaleke kumunyiigira naye lweyini muzina entalo takkirizibwa yadde okudisikasiga ekigambo yadde n'ekimu leyini yategera kubeera erimba chairman LC1 zino emboozi twogera ku mboozi omuntu afiiddwe miliyoni 2 kisegedde bulungi twogera ku muntu akoze show ku Cricket Oval ngaayo emirundi 3 twogera ku muntu akoze show omwaka gumu emirundi emeka 2 kati lweyini tetwogera ku muntu alinda lunaku lukulu abantu bana gye balaga okole kandi nze mukwano gwange otegera okubulya amazima ng'oggyeko Idibeni awala akolawa kati gufaananye ko nti yagamba 10 abantu tobatta kati gosemu andi kubuuziza lweyini ng'oggyeko nga siyidi akola lunaku kyolulala bamupangisa anjagala akole nga olasaawa akola nga si lunaku lukulu akasente embizi waki tegenda ku mukolo agamba nzirayo manager yagamba tukikole bambi ngubikirizaako kale babiri olwo temunamwegayirira talumba kasolo eyo bamaze muteekateeka bamuteeseteese omugole waffe talina buki buzibu agamba sisire kyenjagaza kasolo agamba nze mumbuulire nagamba ku nnyimba ze natwandiika sezirinnya nti kuliko oluyinza omulumba galono kasolo mwenye teruliko terwaliko kali kankulage yalekayo oluyimba lulamba baluyita TikTok olwawini wa mami TikTok yalujjawo olwo oluyimba lwayimbiramu owekiwatule baluyita Zakayo terwaliko ku programu manya bwaluyingiza oba omanya kodi zezimu corporations zekateeka nga twagala live yokka abajja batwagala because ondoza anko 10 yasooka n'okuntuukirira nga zayambadde na Gomez naye biki ne mugamba nyabo kituufu oyagala tomanyi bakuba mbatta ne mugamba kituufu naye togenda kubatta balinde obattireko waki ewalala 10 bakukwata ku nkota ekyo gwakyongeddeko namubu in fact abasinga okujja gyendi nga mbabuulira mazima ne bagamba bannayisheeno nti mbadde nsaba nkole ki mbanyigemu awo mbattemu ne mugamba kituufu era nkumanya obatta naye abaleero amono yanyingizaamu so mbadde nkumamanya menya so gwakyaliza kunyingizaamu so to the extent twakuba ne intro za mwami Big Eye yalinawo ninga yanyiiza edda naye nga ffe teyayimba yalinawo era bwe yawuliranga intro n'agamba nekyanga n'akola ki kwekuzaawo Hildaman era bw'onaakebera nga amaze kgenda Hildaman leero yali wano. Okay, tuli ku That Media go subscribe follow every Friday ngenda kubeeranga ne David Kombere ne Kadeya Kadeya waabivuga ekyamutuumisa Kade oli muyimbi fule ndi complete artist umanyi oguluba n'ebigambo complete artist ng'osobola okuyimba osobola okuzina owandiika
okuba ebivuga naye ate kyongera okufula complete tibino byonna sobola byejjako n'embigabire omulala n'abiyiga. I can train those. You train the way Jaco training. What Jaco Chigara said. No go already Jaco. No, Ntola kuchenina n'engabiro. Bwe buzibu bwa mmwe. Kati ate awo wozzenedde awo tujja kaya. Tewali buzibu. Totoolako wabula you pass on no banga. Kibakyetwa okuleka legacy. Kyonna kyoyagala okiyita. Bantu bangi nnyo bakola byensobola okukola nga bayimba abawandiika abazina naye nga tebasobola kusomesa. Olina gw'omanyiyo kwabo abo olina gw'omanyiyo olina gw'omanyiyo nawe olina b'omanyi. Kale tuli ku That Media go successful tugenda kubeera nga wanaku lwakutaano naye leero tusazeewo tugikolemu wano tutemuko kati ensonga esinga obukulu yonna tugenda kutemaatema ebintu bya Mwami Kasolo bannabitone beetoolodde Kasolo bwe bati bagamba empisa embikwatudde nabeerawo nze jabeerawo mbadde ngamba tugenda kutemaatema Shange kubanga ono olaba abadde kusenya abadde bazina ennyambala ya kapo yono giraba oyo naye tozingira nnyo ate kuwonalebo akikutte n'akikkata eriyo abamwezingidde bannabitone kuba baŋŋambye tabakusitukawo nange bange budabani yadde aleeta budabani yadde mbw agenda kuleeta ng'obubaka abujje wa Lutaaya of course mbu yamukomeredde ku Serena n'amugamba musajja kwebu naye nze kirina okwebuuza ku bantu Mwami Kadaata n'akweyanjira mu kalulu ka 2021 mayinza akalulu ka minisita nakalimu konnaako zera linkuli ab'amawulire ng'abantu bano bamukwano sitegeere entabo yavaku nze nziramu okubalaba nga tebali makambu kusajja entabo yava ku ki era nti Lutaaya agamba yagala nako kugenda okukolera Nkeretanyi kulwa mukwano gwe nange kyenneewunya abantu bano baali ba mukwano naye sitegeere embiranye yava ku ki ono yeefulira mu kiti nga mbazi kubano kuliko omwe yeefuula naye obuzibu bwa Lutaaya bwava nnyo akalulu we kaggweera aka 2021 kano ketu akakaggwe nze kekugamba nze gamba akalu ka 2021 eri tewaliyo obuzibu obuzibu bwa Lutaaya tukira mu kafuula motoka ya gundi erabikako ya Kasolo era ekitegeeza waki bayinza okugamba nti gundi abadde yakayitawo gundi n'afa naye nga tobibaddeemu nekikwambala ndowooza kulaga nti nno kyonna gyakirimu kubanga alimu ne Mutali Center kutali Center wenyini yajja kakati gwe wabaddeko mu nteeka yeyanjule saabadde nabaddemu bassebo ne bannyabo abatulaba nze Mukasa Joseph Jjunju Kadeya the complete artist ndi musajja mulangira sibuka Mussekabaka ow'okutaano Bwakabaka bwa Buganda mwebale twagala nono mulangira sanyusa okulaba abalangira katwogere omukopi atuwulirize amanya geego ndi muyimbi nkola ne company yaffe eyitibwa The First Grade oli mweyo naawe bandi nze omu ku ba director baayo era gwe muwabuzi tetubba neffe tukola lwaki mwagoba Giovanni tabangako mu First Grade mutandikwa mwamuyita twamuyita naye nga tasobola kutuukana na kyetwetaaga mulimu abayimbi bameka tulinga 8 muzayi kibijjigiri mwali tuli naye Butoola kano ne kapo mugenda ku Musoomu kapaali wa the hairs gyali nze nabadde behind the curtain oba mu kufumba omukolo gwabadde front page soka okwebaza abazze ne batulaba ne mulaga ensi nti omuntu akola ekirungi asimibwa singa Mukama atambulizaawo nti tujja kumaliza twewonyezza abantu abatakola bintu bituufu mu music industry oba mu art mwebali nnyo nze nabadde production ne Mwami Kwefu production oba otegeeza ki okuyiiya oba okukola ebinaakolebwa mu sheeyo mu kuteekateeka omuyimbi yennyini n'abayimbi n'abakubi n'ebintu ebyo byonna ebinaabeerawo baali bakiriyiza ekintu ekyo ebyaddala kyatandika infact ne kapo we yalinnyira ku stage kyajjamu nti twajja ne tufuna obuzibu n'owa generator yes naye ate ne generator teyali nfu wabula ate oli yajja n'asimba
ku generator we ino funire empewo kala tongo omuntu oyo tetubanga tetumulina tetumutwalanga ne ku microphone manye kifo kyali bweki naye nze nande njogera ku generator yo bwebuguma emotoka eyabika kati ekyo ye muntu ega takiraba ati yakimanya nako Semakula yadduka emisinde byambuka kirira nga tulwana kwa kintu ekyo naye bayizawe nange mukasagara nga tanakumalayo kwogera ajja kunsonyiwa yakusinza nange muganda wange Dasi mu bayimbi bonna mu Uganda kwetaaga omuntu alinga Samisa Semakula buli muntu yenna amwetaaga mu bayimbi yonna mu Uganda gye tukolera business afe yonna gye tubeera kwetaaga omuntu alinga Mwami Semakula nze Dasi nalaba Mwami Semakula ku show ya Kapo naroza gamba nti sitabwa gwanga nga yaguze n'emmeeza kyokka yali yaguze n'emmeeza era nyinza okuga nti Mwami Misaaki n'esho teyagirabako namusanga ku mulyango bali babbira sente yayagala kuba muntu nga yeyambudde ekitiibwa kya Misaaki ng'ali mu kulwana kulaba nga sente ya muganda webeera makuba amatuufu yatuuyana kazekozesa nga nti kati essaawa yonna nagamba Duncan kuteekeddwa okubeera wali papo n'essaawa ena sukaali yattuka tumubeereko nga jasi fe tumutambuleko obutuleekera nga yina kyoni tuweetuli nga tumutambuleko obutambulizi bwetu ate nga Duncan alina akabeera ka tikiti wadduka wagenda ku mulyango ogweri wadde kalize neesigala natambula ku Semakula nza okumala essaawa nga nnamba nga takimanyi nti muliko naye ng'omusajja yakola ebintu omanye abayimbi abe batuuka mu kifo ayambala enkofiira nayambala galubindi nassaako masiki tayagala bamulabe nalaba Semagondi ani mayinja nga atudde bulungi nnyo naye nati nkugamba Mwami Semakula ebintu byeyakola tubala percentage ebintu byeyakola bali tebikoleka muntu nga Mwami Semakula era kibula nti kazibwe Kapo nalabanga oyina mikwano gyo emituufu ne Kapo ate Kapo abadde adisaving n'ekimu ku lwaki abantu balabye Kapo abadde adisaving okuva ku bayimbi okuva mu balabi okuva mu bategesi okuva mu angles zonna nga really omuntu agamba Kapo asaana akole ki afune just tufune kyakuyiga fenna nti bw'oba okola ekintu kikolere ddala mu butuufu bwakyo tugaane kwerimbika mu bintu oyogera ku Semakula yatuka okunzijjako Kwefu n'agamba gwe sigala kasita buli kimu okimanyi n'addusa Kwefu era kyemugambi nga mugoberera mugobe nti naye nga kyonna akikola si lwa kweraga naye ku lw'ogwo nti bw'osalawo okukola ekintu omuntu okimukolere n'omutima gumu nti ffe twabeera backstage n'omuyimbi n'atuka nga tulina kumuwooyawooya okusobola okukola show ennungi nga lwaki mumuwooyawooya anti kati omuyimbi yajja n'afunamu obuzibu nti ye olw'embeera ze zatambulamu eza bulijjo tamanyiiyo omuntu amuwadde ssente kumulaba nga tali comfortable tiyayita ku mulyango ng'alaba ekiri ku mulyango najja nga tawina mirembe nagamba ndabye omwami yampa ssente yasasula tebo ali ku mulyango talina waayita ekyo kyokka nisooka kimubuuzaako emirembe netuyita Kwefu netugamba netuli mu kulwana nga mwami Kapo soko kakkane ebigenda mu maaso essaawa eno kkiriza ababikwasanga nga bikole ki nedda bannaaye nze okuyimba mwagala nnyimbe naye ate abantu bali tumugamba abantu abasinga batudde in fact omuntu yasinga okwongera omukkakkanya yali Kidomoole yajja n'amugamba Kapo nange nyina benaguza tebo nini ababuulira bukyali nti ssaawa 12 mubeewo kati omuntu bw'abaze essaawa 3 oba 2 really oba tolina musango gw'okoze eki nga ne ku kaadi ze twawaayo twaloketinga n'obudde so bwekola ki bwetandika awo n'alyoka ng'agenda ngakka neti yeta tanyiize wenye naye olw'okuba nti ayagala nnyo okulaba ng'omulimu gwe gubeera aguwa ekitiibwa so generally naye nga Mukama tumwebaza show yatambula si bubi kati tumenye emire mu show okutuuka kubanga baŋŋamba backstage mwafuna obuzibu bunene nnyo mwafunamu abayimbi abaali bawerako nga bagamba nti nga balina bebewerera mu audience kituufu yatandika etya nno gyola nze natandika n'okutandikanga kubanga twali twalanga firimu era firimu yalagwa naye obudde bwe twakyusa kubanga twali tubaze nti firimu eve ku ssaawa 12 paka ssaawa emu naye twagenda okulaba nga abantu bazze nga obudde buki ne kitutuma okutandika firimu obudde nga bukyaliko
era abaali bagendo enugisembezaako emabega olw'okuba nti twali twagala kukyusa ekyo kibadde kibeerawo ky'omuntu ajje musaze bukyali bakuba bukuba ennyimba yali ya jingo twafuna firimu enyuma nga just for entertainment erinnya sirijjukira nekyemmanyi nti yali ya Semawongo naye enyuma okusinga ontegedde nnyo eyo kwefu eyagironda manyi kwefu mulabi wa firimu nnyo kati kwe twatandikira abantu baamala okuweramu tugenda olaba abantu baweze ate ng'olwedde nezitikiti zetumanyi ziri mu field nga nnyingiko so ne tutandika firimu bwe tutandika firimu manya kwefu yali omutegesi ng'ali tekeni mu ebintu biki bingi kati ate nga neeno gy'ali kati nangamba manyi kyowonkolera nti kati ebisinga ebyokustage mbikulekedde nja kujjangamu obuzi kugamba tuterezeemu wano wabulamu bwe ate oba nkyusiza kino oba kiri so twatandika na firimu bwe twamala firimu twakubawo music mutini nnyo abakubi ne balinnya olwedde lwali tukoze sawundi waffe mu budde era olwalinnya ku stage twali twakkanyiza anthem tewali kunnyonnyola kirala tewali kirala anthem ne zivuga olwamala anthems twalina instrumento ze twali twateeseteese twagamba kubanga bulijjo tukuba music tulabe vibe twajagala kugijja ku live era twakuba instrumento za principal zetwayagala okukuba zokka Kyagulanyi era zatukola bulungi abantu ne bazipiikinga bayinga tebayimba nga ebivuga biziyimba then okuva abantu batandika okweha tontegedde nnyo nga bebayimba oli ateekamu atama oba omanyi okuyimba tuyimba omaliza ogenze olwokuba nti kyo twali twagiteekateeka nga twagala live yokka abajja batwagala because ondooza anko Chumi yasooka n'okuntuukirira nga zayambadde na Gomez naye ebiki ne mugamba nyabo kituufu oyagala tomanyi bakuba mbatta ne mugamba kituufu naye togenda kubatta balinde obattireko ewaki ewalala ekyo gwakyongeddeko namubu infact abaasinga okujja gyendi nga mbabuulira mazima mbagamba bannaye sheeno kyetulina nti mbadde nsaba nkole ki mbanyigemu awo mbattemu embugamba kituufu era nkumanyi obatta naye abaleero amono yanyingizaamu so mbadde nkumamenya so gwaiza kunyingizaamu so netutandika instrumento olwaggwa mwami Kapo yansaba naŋŋamba nti nyina abayimbi bangi abakadonkamu n'abalala bangi nga obasingako naye nsaba gwe oba otandika ne ŋŋamba lwaki naŋŋamba ensonga enkulu ennyo eri eki njagala kutandika ne show yange nga y'amaanyi nga ina vibe nti na n'omuntu ali wabweru wawulira nti waliwo agamba kankole ki kituyambe okubanga show ng'ebiddako basobozeza obulungi mugamba tiwali buzibu yaŋŋamba nkimanyi oyagala kugenda olangireko ne show naye let's do that nemugamba nti nyambe nzireyo era nakyo kati nakyetegerezako ng'ekintu ekyokubiri kubanga kwefu kyasinga kingamba nti olwokuba infact wali yaŋŋamba nti wali badde n'okuyimba toyimba naye olwaki ogenda kuyimba kubanga oyagala olangireko shoyo naye ogenda kuyimba mangu odde nga 31 mwezi gw'omusanvu ko Papa's Sport kozi kono gwakubiri ng'okola era ngenda kukolawo ogusembawo oddewa njagala kuddamu kutwala abantu ku Serena oba kinantwalira ki oba kinantwala kiti essebo sisa onyomi essebo sisobola ogamba Serena bagyetikka ku mutwe agambye agenda kukola tembuuza agambye eki agambye agenda kusana okola notunula Serena eri wano waggulu nga wali UBC side zero Serena eno UBC alagende agenda kusenguka kati mubantu abasinga okwagala Mukasa Kadeya naye mwennyini akimanyi nti ndi omukubu nedda mwami Devcom mutuufu nnyo emirundi gyonna era mwami Devcom okutunula eri talina musango wabula abalinga Devcom
nabafuna ne benali ngenda okutegeka papazi ogwasooka ne mbagamba nti ngenda kukola papazi obadde osaana wali wa mitandao ku mazzi ne mbagamba tewali buki nawo si wabi naye nze njagala ki n'okuddamu olwaliro nze kintwalidde kati omwaka ogwedde saakola kigenda kuntwalira ebbanga okugamba okuddamu okuyita Devicom nti jangu ku Serena yona mbaga nti ogujja kale so onoyingira nenkuba namala okuba already twakoze edda list y'abayimbi oline bwayagala kwongezaamu kigambo twakkanya n'abakubi tekikkirizibwa bwe ziba nnyimba bbiri yimba ennyimba nga bwetufa oziveeko nti twatuuse ne ku extent mwami Aluna Haji Aluna mu biro nnyo kati buli kaseera bw'oyogera kwali so Haji Aluna mu biro yalina ennyimba nnya naye twatuuka ku extent olw'okuba oluyimba lwe yalwako ennyo oluyimba olusembayo yaluyimbyeko Versage tumugamba kimale era bw'ogenda ne mu vidiyo yonna gy'osobodde ojja kulaba nga Kwefa agenda n'amugamba Mukaama nti badde nsaba olwo ekyo sasi naye kyonna kye yamugamba kyali kitegeeza kimu nti ekiddako toyongerako kati g'omaze okuyimba ani addawo twazzaawo Kafeero Dash ekyatuzaawo Kafeero Dash twayagala kukomyawo ku nnyimba za Kafeero yayimba ennyimba bbiri nedda ssebo baateerako butoozi ajja kudda alinoni nga bwe yagamba muliyeta ajja kudda ne kuno yakomawo n'alamula naddayo ajja kudda ano n'eggomba lye netuzaawo awo Buyondo netuzaawo n'akayimba kakapya olaba abantu abasinga kati byonna byoli mu kwogera ku stage baabiraba kituufu omuntu ayagala nnyo kati backstage kakati nti ebiseera bwe nava ku stage nsooka nagenda okulinnya ku stage nga nkonfaminze nti abanzirako ekitono ennyo bana weebali ekirala nendeka nga nkubya amasimu ku banna abaddako nze nayimba ennyimba bbiri nekyantwalira just like 10 minutes yes kubanga mayindi yange yali wano yali mabega yes kati tu abayimbi olw'okuba abayimbi mwe mwaleeta ebizibu nti abantu bagala kumala kubeera waka kikutte nti nnyina n'abayimbi ojjukira Cindy we yakuba cricket over abayimbi baagala ojjukira yali akoze Imperial Yard ng'egaanye teyafuna abantu kati ategeka cricket over teyafuna n'abamulangira ku TV zonna zaamu bagamba olaba yali mu Imperial kati abayimbi ne baganda omuwa drops kyokka ku lunaku lw'okuyimba ziwera ssaawa 3 nga balaba abantu bakyayingira ku mulyango bajja backstage nga bagala kati ofunye nkugamba temwakola rehearsal temubeddewo kuyimba era njagala nnyo omusajja gwe bayita Navio yo from day ono yagamba oba ofunye abantu batufunye nja kukola kino kyoyogera kituufu kati twafuna obuzibu nkugambye nyina kyova olaba show yatuuka ne maaso awo netutagalako rehearsals za Kazibwe Kapo zaalimu nnyo abaakadde omukamu ab'emabega ngaba n'abalala balinda kulaba lunaku lwaki kati nkulaga nina n'abayimbi be nabuuka 3 asooka yali Mamuli Katumba owokubiri yali Big Eye owokusatu yali Abudu Mulazi ng'obuuka baaki tebaatuuka mu budde era mu maaso eno baatutawaanya nnyo to the extent twakuba ne intro za mwami Big Eye yalinawo naye nga yanyiiza edda naye nga ffe teyayimba yali nawo era bwe yawuliranga intro n'agamba nekyanga n'akola ki kwekuzaawo Hildaman era bw'onaakebera nga amaze kgenda nedda pressure yajja netusukkako manya twajja no it was like this kyalina okuba bwe kiti nti session eyo yonna yalina kusembayo na saha kapaali okaakomewo tujja tufuna obuzibu nti bano benkumenyedde Mamuli Katumba yakola lyaso yakola naye obudde mwe yalina kuyimba before Kazibwe nga tannayimba mulundi gukola ki gusooka yes
kati naye bonna twabagamba shetandika ssaawa ki in fact ne mwami Kibijjigiri bonna balina kuyimba before programu yaffe yali nti Kazibwe Abudumulasi yalina okusembayo ku session esooka Kapajje twali twagala kulaga nti ono ye mukama woono ono yava mu ono that's it naye kyonna ne kifa kati abantu abo banna batutawanya nnyo n'eno twakibagamba n'amasimu nagakuba naye ng'olagamba ntuuka naye kyengeza kulaga abayimbi balina obulwadde obuzze bubeerawo nti ayagala nnyo okumanya because ebiseera ebisinga olw'okuba nti ajja n'annyambako ku show yange atagenda kufuna ssente inipoti yakujja n'annyimbirako alowooza just kuyimba kwokka talowooza ku mulabi ate nga nze yategese ndowooza nnyo ku mulabi oyo ne bwaba waliwo babiri ne bwaba waliwo 10 nti njagala David Kombo aba ye muyimbi wange ajja nnyimbire ne bwaba bayimbire kati kyekyalina obuzibu nti abamu tebaatuuka mu budde kati oba okuba tebaatuuka mu budde tufuna pressure backstage nti King twamubuulira obudde mwayimbya ne muntu kigwaddako atuuka nga nyina abayimbi 5 abatayimbye wasoose bulungi naye nga bano already abatazze mu budde kati onfunye bali bantundidde bwe bati bakugamba ffe tuyimba bagamba oli Katumba nga yajja mangu obudde ramwe yajjira si bwe bwali obutuufu kituufu yajja gwe wamulabira nti yazze mangu obudde bwe mubuuse in fact kiwewa nalande programu y'emisana ngo bagango gabakubi nti omuyimbi ono buli muyimbi ayimba budde bwe buti onfunye bwana lusanga kunya temutase tukanyumija kugwa mu frame mugende mu kamera ate nga muri ba bitundu bagambe walese balema mwami Kiwewa yakwata obudde Kiwewa yakwata obudde in fact Kiwewa yakwata obudde nti nayimbira ne mu budde obutaali buwe kubanga obudde mamulimu yalina okuyimbira Kiwewa yayimbira Fred Sebali mu yayimbira mwe mwalina okubaamu Kibijjigiri nti nafuna obuzibu twafuna obuzibu obwo katujja tutumala session esooke mwali mutegese entambula y'ekintu nga musinzidde kapo amaanyi ne kapa abantu bazze ekyo tebakikola mu kamera okoze kyaki mbadde akasoba mwenda anti kage tusetulemu kati mbadde akasoba mwenda nkulidde nga siteredde bulungi lwaki agende tusembere eno diye byasali yatuggyemu dda kati nga badde mpulira nga onokola ku TV alina mirembe badde blasiteredde ge mazima ngenda basajja tebabanga bansudde kino kyagambye sikitegedde musembere eno watyanga badanzigira mu ddala naye kati nkonfaminze mwende mwategeka sheno nga kisinzira buli omu amaanyi ge mu audience then nwe engeri kapo gy'abadde akolagana n'abantu yes kubanga n'ebyali emabega ngakugamba omuntu ono wantondomu tumukole bwe tuki ate bye sekita mwembwa onali byonna twabitunuulira nga tusengeka abayimbi abo naye ekizibu ne tujja tukifuna nti abamu ne bajja leeti nti mulimu n'omuyimbi bamuyita Mwami Hassan Nduga twali tumugjeeko ne ku program yadde yajja mu lyaso teyadda because lyaso zaffe zaali nti ojja n'okola nodda n'onyweza bwe kyali yajja gumu tiyadda n'anyweza abakubi ne tusooka tumujja era yeyekka bwe twakubidde mu show nga tukutte bukwasiki emu bwetu kwata mugalawo n'asimbula omanyi lwaki njagala nnyo okukola ku muntu abadde mu tekinike n'emabega abantu bano balowooza ekintu kye bamulaba ku stage temumanyi bizibu bebeerawo naye ng'ekiri emabega ndekaawo manyi abayimbi bajja ye n'awulira enduulu bw'aziwulira ku Devcom agamba alabika nga atutte ezize ekyokubiri buli muyimbi bw'oyimbira mu budde bw'obutuufu oba n'enduulu yo eyaddala ne buli oyimbira ewakyamu so generally twalinamu obuzibu bw'abayimbi Butalo yakwata obudde bulungi yakwata obudde kati bayimbi ki abasijja abajja kati nkuwaddeko abala mbadde saagala bamenye naye gwe kyolina okumanya nti twalina abayimbi abatakka wansi w'abana pazo yajja gundi yajja kabako naye kabako yali tetwalina tetwayagala because twagimanya nti show yali yaki era Rain bwe yajja
ne MC gwe twataddewo tentative MC teyakolayo wadde omulundi ogwo yali mulekwa singa tuba tulina ku kitwagala okuyisaamu gwoba ogendawo twatukane ku extent abakubi okutugamba tufa bane mutekemu ko ntugamba tewaliwo tetwakiteekawo muyina kukuba paka kyekigenda okubeera mu mboozi nga waliwo katulaba ng'emboozi yali muko eyo yali nayo nteeketeeke mu show acting konna akalimu twakamanyi ate nga baali tebalina kuva nawo waali bavaamu omulundi gumu awo abadde emboozi empanvumuko yokkawokkawokkawo awo kati so netubanga ne Rain yajja nangamba Giovanni Luzinda bayimbi baali bangi Rain yakola lyaso wadde kati era azze kukola ki yayagala kuba Kasolo yakyogedde mu yakyogedde yayagala kuba yayagala zizza asoka asomere Kasolo wali bakola ini yeta natuuka ate kola ki kusongamu wadde n'okwogera okulinya kulinya Kasolo ng'amuvoola takkirizibwa tambula afande kota abula kiyakoze yayagadde kubuukira mboozi saaleke kumunyiigira naye Rain muzina entalo takkirizibwa yadde okudisikasiga ekigambo yadde n'ekimu Rain yategera kubeera erimba chairman LC1 zino emboozi twogera ku mboozi omuntu afiiddwe miliyoni 2 kisegedde bulungi twogera ku muntu akoze show kuli kati ovo ngaayo emirundi 3 twogera ku muntu akoze show omwaka gumu emirundi emeka 2 kati Rain tetwogera ku muntu alinda lunaku lukulu abantu banaje balaga okole Rain nze mukwano gwange otegera okubulya amazima ng'ojjeko Idi Rain awala akolawa kati gufadanyeko nti yagamba 10 abantu tobatta kati gosemu andi kubuuziza Rain ng'ojjeko nga siidi akola lunaku kyolulala bamupangisa anjagala akole ng'ola sawa akola nga si lunaku lukulu akasente embizi waki tegenda ku mukolo kati zino ensonga Rain zireke zikususa okutegeera muto wange simba wakati awo kati ombadde ndi kubayimbi ngambe tumwateekawo wadde DJ abayimbi ba Sidi baali bazze mu bakolera ekinga anti buli lwotabeera mu nteekateeka omusajja yayogeranga ku radio nayogeranga ku social media nayogera bonnaga bannaye atazze mu lyaso tojja kukola naye ng'abantu bakitwala for granted kubanga kyekibaddengawo nti musangawo twalina yakuba ennyimba ezasooka naye nga Sidi gye twakwasanamu wa ku kifo ng'era just playing music abeezaawo ku bantu just only naye tetwateekateekamu wadde ogamba nti omulala kati nkwadde example nti 10 Rain yaliwo Giovanni yajja naye ng'ayagala Sidi ng'ayagala kuyimba kati wali bw'oba twakodde lyaso oba oyagala oyimbire ku ki naye lwaki oyagala ebintu bya kalica oli musawo muganda nze ndi muganda ekisooka nze ndi muganda ekyokubiri nyina tropu era abaana abaazi n'omu baali baana bange betuyambako tulina abaana betuyambako netonjagalizako ngenda kukola papazi njikuba enjite nange nkugambe nafulumyeko ngenze kuwumulako era gyegenda kulaga papazi yo weeri n'abayimbi abalala bangi omuyimbi nga Giovanni avudde ku muntu eyamuleeta ng'omuntu ebintu ebibeera bisengeke bw'oŋŋamba nti Giovanni yali lwaki bwe batuuka eno waggulu ebintu bibasobako kati awe ki ekyali kimugana okuyitako eno beats akolere rehearsals emirundi 2 anti ndowooza Friday ejja omanyi mukasa kadde mbadde sirakuba byafaayo tujja Friday twala kumanya bayimbi ki abaasinga okuwa obuzibu abapafominga n'abatapa ono yapafominga naye yankola bwaki onti yapafominga naye yankola bwaki kati nkuwadde example nti omuntu nga Big Al namukubira n'essimu Starboss because twakola naye lyaso ennungi ennyo nemukubira Biga yabayitaga lyaso yakola naŋŋamba nzija n'atuuka ki
kati ne byanfuna nga buli wayagala okugendera already waliwo yazze nga akimanyi wadda Walukaga yakwata obudde Walukaga yakwata obudde anaina mukubira essimu ne mugamba banga yali session yakubiri ni yatuuka ne session esoka tennakola ki tennaba kuyimbibwa kati abayimbi nafuna obuzibu kwabo ba big eye nefuna obuzibu ku mwami gwe bayita saa atati ekisooka yatuuka mu budde bw'atuuka mu budde bagenda bamunnyonnyola nange tukimanyi muyina mu obuzibu bwe buti ne bwe buti naye mulungi nnyo era n'atugamba nze kingi nkwati lwaki bakutira soya bakizita soya nga gwolaba oyo ne mu press conference yayimirira maaso ga kamera nagamba mumwe abaleeta obugaaligaali wano yate yazze na ate ye mu kujja yazze ne trakita yalese eggaali kumbe ye alabika yali yeetegese kati ekirala ekyenamufuna wonna tewali badde waziru bamaze omubuulira naye najja ng'amanyi waalina okudda kati pressure ebeera wano tumugamba kati kale alina manager we nomuvubuka mukakamu ddala esimpuga alina abaana bayaye gwe tumuzeewo ffe tumulaga amaanyi n'abagamba amagwe oteesoote nensooka musabayo abayimbi bameka basatu sahati yayimbira mu budde bwe kituufu kubanga abayimbi bye yali amanyi balina okuyimba because we yali alina okuyimbira walina kubanga waliwo olutalo Walukaga aluuna alyoka ayimbe you get me right kati atuuka ng'akimanyi alinawo abayimbi baweka already bo abana benjogerako webali kati waliyo abana abalala abazereeti katujja tufuna obuzibu obwo agamba teguggwa basooka ntuyimbisako bana byali amanyi baggwa agamba nzirayo manager yigamba tukikole bambi ngubikirizaako kale babiri eyo bamaze muteekateeka bamuteeseteese omugole waffe talina buki agamba sire kyenjagaza Kasolo agamba nze mumbulire nagamba ku nnyimba zinatwandika seziri nyanti kuliko oluyinza omuluba mugamba Kasolo bwe luliko terwaliko kali kankulage yalekayo oluyimba lulamba baluyita TikTok olwawini wa mami TikTok yalujjawo oluyimba lwayimbiramu owekiwatule baluyita Zakayo terwaliko ku programu manya bwaluyingiza oba omanya kodi zezimu corporation zezimu ne Kasolo onkati ontegedde ye yajja already amanyi kyayagala naye najja ayambibwa kati ontegedde era bbiri zaafa n'ateekawo bbiri of course nekira ffe teyatuwa badeni era ye naye wano wajja nti ayagala kuyimba nyina abayimba kati ne mugamba kale kamaja ngamba nti abayimba bagambe bayimba nyingi nnyo ki omusajja antadde ku pressure mukaka ngamba katuteekawo wameka teekawo Mamuli Katumba nteekawo yes nteekawo Hasani Ndugga ajja maja gamba wampadde babiri bawedde kituufu ayagala kulaba musajja oli watudde tugenda olabanga pressure koze ki tukanya ne kwefu mugamba kwefu amanyi nti omusajja tumute akole ki kati abavubuka abavubuka basinga wadde balimu ekyo kyekibuli naye bakkiririza nnyo mu manager ono omusajja muvubuka mukaka naye talina bagamba Kasolo bajjeyo ababiri ffe katulageko tujjewo tumuyingizeewo gamba ate mufaayo tutuula ku madaala ne manager agamba nkudiramu ebigambo bino oyo bwamala obaani mugamba kati ninawo Mamuli ninawo Abudumulasi ninawo Big Eye ninawo Idaman agamba olaba kugumiikiriza bali abalala ndeka pressure nange nsuseeko namba kwefu manyi tukkirize tumute ayimbe tumanye nti ekyo kivuddewo bano kati ekyo kimundoza kutya kyajiiza ne mwami Big Eye kubanga already yali twatumaze omubalira nti because twatumanyi nti singa
Kinga Kiriza bano bonna Mamuli Katumba Abdumulasi Big Eye Hildaman bonna bayimbawo era ye yabasembayo then Kapaje bichagana tugamba nti tulina kyakukola already twogera ne kwefa gamba bano baba bagenda tunyiga nana twali kyakukola kaba tunyigire ni tebakutte kasa tulina n'ensonga lwaki tugamba tumute tugankali kati olwo ajja yeetesa alukulutingega erisina gaali fenna batuwamba ku madaala eri ajja yasoka ne basindika ne bayimirira eno addira manager wa mugamba ayimirire mabega w'omukubi w'ekivuga wa Sam yali akuba engoma manyi Sam yabeeranga leading abakubi b'ebivuga majorly orders ziva wa Sam kubanga manyi wokuba engoma gw'otandika oluyimba gw'olumaliriza you know okati agamba hasi yimirire mabega olofe batumaze tuwamba inze ne kwefu abali badde basobola okuya bulungi nnyo nze basoka bakikondition ngateba federazo kachimanya manager ngamba walona basiko ne babaleka bulungi gabe twadwa manager anjansi ateka manager ngamba mamikadeya mukufa kwa bawafiki baina omukulu gwe bawamba katakitegere na kitegeera nata kola yona video nemu bamuwamba nata kufunira na gundi yonna leo goti gambya na musirikira ajja musirikira kwa musajja we yenda kumwogerera nza sirika bada sakwero ne editor asobola okatema kati tota wano ko waja kajja so kali manager ngamba kumbe manager ne yabazo omupiira angamba mamikadeya avokati bakona badde saba kati kwa ready kasoto wadde pa microphone angamba ne bolindira wano kati eriyo kubye mugama ne malimbide ku kweli eva ku stage agamba kati atandike kwene bwatuka wano nkyuse gwa faayo afuna omulezo omulala yalinda microphone bawa waggulu nza ayagala kunzija ngane kubanyigira kwefaali waggulu amulaba ate kuba yabulira omuyimbi we nti kwefu tumujje muzanyo era yayimba oluyimba breaking nefula nti ogundi antalaba ani Samu amagamba muve manager awo amuzza mugongwa gwa gundi gwa mukubi atandika tumanyi agenda kukola bituufu baba wabyedda kati ngambya kubiragiro bye tetuyina watu toyina woga era nkugambye kwefu yatuuka ku the extent okwagala abeeko sayini zaakolera omuyimbi nga bwe api nga fenna ne tukola tuti n'awalampa nga naye ate omanyi ak'obuntu kabeeramu kwefu ng'omuntu ow'enkyukakyuka ng'ebiyitawo ebimu abikola bimunyumira naye ate ng'omutegezo oba omukwano gw'omukulu ebiyitawo bimukosa nga tuli mu bunkenke bw'otalabanga era ku kintu ekimu omanye ebyokwasa haina wagambira Chris nkeberera ebyuma ebyo olwo ateekateeka agamba ono manager amudde wali agamba bano bonna gundi abeerenga amulaba atandika n'audience kubanga already yabadde yategedde nti Kasolo mwali atandika n'audience yemulagirira yefuula mbu tamanyi amaliza akyusa eri akyusa kwata lwaki akikuba mu minister of course ye odi omanyi ati aliani predict ati awe chahati kijirawa nowe kitala ati abayo ati ono ayina bwa ku drive oba embeera ayina bwa ku drive abantu bwe batandika okusonga n'okwogera amaliza naye mu butamanya agamba wakati nayo ayambadde eky'abantu okitegedde awo ati agirawa nowe kitala ayambadde abantu bamututte omusajja ayuza era ekyatuyamba eki generator ati yatukolera eki generator yatukolera ekintu kyetwagisiimira nemusime ya parking y'emmotoka ku generator mu kaseera ako ate okusoka wali bamunoonya aveewo twamunoonya ntusoma n'ennamba kumbe ali mu kututaasa kubanga ffe tetumanyi gye kyali gweredde
kubanga minisita yali ayongera kunyiga naye alina amaanyi amalala noono yalina akazindaalo ate ffenna tukkirize nti minisita awo yali alaze mu ofiisi ya Saha n'ekirala nze abantu abamu abagamba nti Simansa yavumye nze sikkiriziganya nabo lwa nsonga bbiri ekisooka Saha talina we yayimirira mu sheeyo n'ayogera bigambo bwogezi nti bwabiweereza minisita yayimba buyimbi nnyimba ekyokubiri talina luyimba lwe yatondawo butonzi nti yalutonzeewo papasi kubanga amulabye olwo luyimba Kasolo yalwedde mu situation gyeruli Zakayo mu situation kati lwakuba nti moment yatuuka ne oli neemuyingira kubanga olwedde minisita kyagamba twatumbudde nti musajja wadde agenda kuyimba ebyaddala okumanya ekintu kyageze waliwo omuvubuka nkubidde nga jo babadde ne show ng'eriko Suuna Ben ne Saha baagi stoppings nga kiteebereza nti kyavudde ku ekyo yabadde luddawo yabadde nvuka ngambye kitundu oyo omu ku babadde balina ebyuma yabadde ku byuma erinnya ekifo sijjukira naye nga yayimiriziddwa bu minisita kambuuze ekibuuzo mu Kasakadeya minisita Kasolo Ajawuna Kyeyune alina amaanyi naye ku bulwadde buno bubaddewo obuliwo so yakaziwe kapo yakoze bulungi atandikidde ewala waliwo eya Serena nga bakalangira bati ya Serena yebeera waliwo eya Serena yakola kyokka kaziwe kapo lwasaba mwami David Lutalo erina Shema Saka eryantonde bagisazaamu kyokka ebyuma David Lutalo yalimyako ya minisita Kasolo njatutunulira ebintu bino tubise ku minzaani eya kapo yakoze eyo ku Serena yakola eyo bagikasolinga olunaku lumu neya Lutalo yeryantonde kyokka ebyuma Lutalo byakozesa ya minisita Kasolo kyemugamba ye yandyagadde okubanga tayingiza miliyoni 5 oba n'ebitundu manyi waliwo abali mu minisitule nga balina ebitundu abakulira ebitundu ebyo nga bagana enkandageko oba biki because ne one ya couple twamala gendayo ne tusaba ebbaluwa endala egenda because police want twagikirialinga before naye ekya ministry twamala gendayo nofuna ebbaluwa ne bagikonfirm kapani Lutalo yalina okwesitwala agenda ku ministry n'abagamba guidelines izo nansi ngamuwe ebbaluwa Wamikadeya oli muyimbi ate bali mutegesi okkiriziganya ekya Saha kyeyakola ekya ku stage wali ku front page omanyi sikkiriziganya nze siwakanya Saha kyeyakola kubanga omanyi lwaki ekisooka nze mu bintu byonna Saha byeyakola talina we yavumira minisita kyekiwuntuwadde because singa oŋŋambye nti Saha yakeera bwe yalinnya ku stage yasirisa oba n'ayogera oba inkaki Saha tumanyidde okukola freestyle mu nnyimba ze yayimba tyakolamu na freestyle ezeryawo zaali mu nnyimba ze zaakola ndoze ekintu kyayogeranga ekya freestyle kyalimu kyagamba bakyotera ndiwo ekyotera ate era nga bwe biri kati gwe ŋŋamba kibi ki kyeyakola akuze kubuza kibuuzo okkiriziganya Saha kyeyakola nzikiriziganya nakyo tolina kyabulabe bakimu kyolabamu kyaki tolina kyabulabe kyolabamu kyabulabe ekyobulabe ekikirimu kiri kimu nti olw'okuba bonna balina amaanyi muntu osobola okuba Devcom ng'oyogera ku nze nga kyonjogerako kya ddala okusinga okutwala ekyo ekituufu kyonjogerako ne mmaliriza ng'ate nyiza bunyinza okuba nyina amaanyi ag'okukolako ekintu nene okutwala ekituufu minisita Kasolo singa kaziwe kapana gamukwalo kyo mwaka ogudde Kasolo musuubira okujja ajja muteekako terms asobola okujja ku bantu ababiri bano bombiri osuubira kaziwe kapo yalibadde yeetaagaani bonna abeetaaga kankulage kino Mama Fina omumanyi mpulira muwulire owulira muwulire omanyi nga Mama Fina y'omu kubaasiga okusapootinga ebivumu ebyo okyabimulabamu tajja omanyi ekyabimugobamu mbeera ezo ne bano batikitoka bakwata vidiyo mu maaso mwami Devcom nzijja ku kirala kyetugendako essaawa ya leero tolina concert njirina kyetugendako essaawa ya leero
tuteekeddwa okufiirwa ekintu eki tusigaze kitya kimu eza tuteekeddwa okufiirwa omuyimbi agana okujja okuyimba tusigaze minisita oba tufiirwa minisita abeera mu shows mmeko nedda Mami Devicom kyembadde ngezaako wali wonsaliddeko bameka abamuyita kubanga yazesolanza okukubalira Kasolo ng'ali abawaddeyo ssente n'atajja ekyo kituufu Mami Devicom kyembadde ngezaako okugjamu nti ekisooka kapo wemugira mu kintu kino ekisooka Mwami Kapo teyagamba saa nti genda okole kino oba kino kituufu ekyokubiri naffe bennyini abaali mu moment eyo tetwalowoozako nti omwami King agenda kukola omwana n'abakazi bannange bagenda mufuula buzibu tuli ku seeti ali mukulu kati ate anoonya guulya olaba akuba ssimu Devicom wayina walobawo nti twalina kukola kyolowooza okuggyako saa temwayina naye kyebanegeza okulaga nti essaawa ya leero kati ng'e twafiirwa Mama Fiina tuyinza okufiirwa Kasolo tugenda kufiirwa Kasolo oluusi n'abalala ngenda kubeera layini apo abantu begenda okufiirwa ate ja okyegendereze kati Kasolo twamuluuzinze kkiriza gaana Mama Fiina yagenda ate Namyalo yagenze ojja Kimbowa yagenda nedda kati omanyi Mwami Devicom nzikiriziganya ky'ogambye just tunaffe ku saidi yaffe ng'abayimbi nti nga bwe nkugambye twasooka kwogera ne Mwami King Sir nitumugamba kino na kino naye n'akakasa nti yes nikyayitira kyetuyakyasobola kuzzamu wabula tulina kulwana kulaba kati nze kyembuuza ekibuuzo ekirala nga mmwe abali mu music industry wa pioneer aboogera n'omuyimbi King Sir n'abakulembeze baffe abalala abali mu sekita y'ebyobufuzi tewaliyo bantu basobola kutuuza bantu bano ababiri oba bano bali mu firimu tebali n'akamu kubanga ekisooka kya byonna ono minisita ono muyimbi kituufu abantu bonna bamugaso eri eggwanga bulungi nnyo naye gye binaagenda okubanga bigenda weebiti bitukosa nnyo kisegede bulungi kubanga omugenzi mugema ngenda kulaga no minisita Kasolo zaadazanya mu music mugema yakolako concert gwogimanyi bulungi ekyotera abantu ne beekalakasa Mukama bonna mugema mummuze mirembe nga baagala kukwokya byuma bya Mmozi minisita Kasolo agenda kusenyera abagaba bassebo ne bannyabo yenza ajja luna Kasolo kyebine mummanyi ndi mwana nzaalwa yawano ono mwana waffe nzaalwa yawano mbadde nsaba buli muntu adde ewaka tuteeketeeke olunaku tuteeke Kasolo kaffe kabulungi nnyo mugema gyatuyimbire era buli muntu yatambula n'akola nanti kati obuzibu tufunye Mwami Devicom nti olutalo Mwami King Sir yatadde ku stage lwasooka ne lugaana okukutuka behind the stage ekituufu oba lwagaanira ku side ya minisita oba ya King bwe bulwadde bwe twafunye nti ono najja abeera n'obusungu kati kankuwa example endala olaba Geoffrey Rutayi towulira nga ayogera ku mwami ku minisita akyayogerako mwogere ye talina kutuuka ku kya King naye singa tebamuddiriza okimanyi sobola otuuka naye n'abeera bolaba King nti nkugamba nti tulwane nnyo anti kati badde nsaba Mwami Devicom singa tulwana nnyo entalo ezo ezimu zetwewala okujja ku midiya ne zisooka ziggweramu naye bwe zinaagaana okuggwera ebbali ng'omuntu alina platform endala yonna mwasobola ekyo kituufu kubanga njagala ebintu bino oba obyogera nga tugamba ku breaking point omuntu gyatuuseeko n'akola ekintu nti bwe ebintu bino biba bitandika era bijja mu midiya temwogera wabula mwogerera ku ending point oli kyakoze nti singa ebintu bino mwabyogerako mu kusooka ne mugaba bannange kino ne kino nga tebinatuuka wano Kasolo lwaki sana nemugira nebira walona tetwabituuseewo kakitegeeza nti nammwe ekintu kyakitandika muve ejjo mukyogereko mu butuufu bwakyo nenze ebintu nga byakapeninga webiti nasobola kukubira force gimutaddewo saawo nesinga mwagiteekawo wamane luliya zebintu nga byakanika soka nekubira Mmozi wemala okukubira Mmozi nze nenkula ne aji mwennyini aji Kasolo nga takwata okakasa Kaziwe Kapo ya mujulizi wange naterako aji Kaziwe Kapo voice ne musimu yange njia ne mugamba mbadde nsaba nga bikyali mu rumors waliwo olugambo lutambula Masaka eyo ti minister ya kansolize soyani yasa mbadde nsaba oyogereko
ne minisita nenkubira ajano abantu bemanya abali important ku minisita kugambe nange nyina kwati simu koleki ne mukubira nga takwata kaziba kapona ngamba ebintu bya minisita sifa batufu okumuwabula wabula sola mukubira simu nawe kywadde okoze kikyamu okumugamba ebintu wabula kiteekeddwa okukola ate amunoonyezza n'amutuukirira waali omutuufu nange nange ebintu nkyaluwulira muki mu ŋŋambo nange akasobe era ebintu kyo ebagikansoliza zera tukwira kapo nemugamba nti owaayi kikuli kyokola ne bakikansoliza naye bino ebyetoola biri kwani kasolo kitegeeza kyatunenyaako ayinza okubanga mutuufu nyatunenya mubutamanyi ati twagezaako faamu okukola ekitasoboka era nga kakasa aja luno yakubira ku minisita kapo yateekera okubanga yamukubirako naye waliwo oyinzira okugambira kati ontegedde kati olaba nti gyekivudde agenda kiyingira mukko kati ekirala tubalidde asobole bwetufu naffe mundu olaba endongo zaffe zekikola mwami dayasi eisiba zona zikulira masaka yes tegedde bulungi kati ate omukulu nalinayo obuyinza bungi neno yonna fenna kitukosa naye olw'obulungi lw'erinnya lya Kasolo ebintu ebimu ateekeddwa okubisomuwanga mubisa nekyo nakyo tuleme ku kitundu lya saidi yamu nti no ministry industry egenda kufiirwa kati yo bwefiirwa yo omukulu n'afuniramuwa naye n'erinnya lye okulongoosa erinnya lyo abantu buli muntu aleme kuvaayo nga yeetikka mushingenye ekyamwami nsereko kino ndowooza kituwa kitambule nti kijja kutuyamba naye yataddeko kali bw'anaaba nkutte minisita Kasolo naye nsuubira ajja kunkwata kubanga ankubulire mwami gundi ffenna tufiirwa kati ffe tutegesa busente bwaffe tulunaki bwajja ne bakuyimiriza kinene nnyo naye singa ebintu ebimu biggwa we birina okuggwera kati nga bwe tugambye Mr. Nsereko n'akiggusa n'entalo endala eddala ne zigenda nga zika because omuyimbi saha olaba saha nga bw'omulaba nti bwe ateekwa okuba nga ebyo naba abimugambako nawe nga bw'okigezezaako kati njagala tumalirize mujja kwogera naye nga tumaliriza embeera ya saha eyo bwetyo ng'avudde ku stage backstage omuliro gwali gutya ng'avuddewo kuba ekisooka buli muntu ate yawulira nga Yesu atangayagala kukwata oyogerako leero damani nali mulese because nali wano magoni ya muliko era ye nga naye agamba singa musangawo mwali mumweweredde ekyo sinedda mukama wange njogera kyaliyo singa musangawo simanyi ekigambo kyali singa mukola ki ate nno bw'oyogeddeku ab'owulidde ate b'otawulira naye ye ekituufu kiri nti amazima ge n'akasemayo okuwulira naye jo minisaavu yankubidde ku simu nga era byannenye naye simanyi ekire kya saha nga mwami Nsereko wagenda okiyingiramu honorable Nsereko okusaba gatta ebintu ebyo gatta saha noonya Yudamani noonya kuba ye honorable Geoffrey Lutaaya n'ennyimba ziwedde ate kyo kigenda gaziwa omuntu atandika okugamba lwaki asobola okufulumya oluyimba oluyimba lwa Lutaaya lusobola okumala omwaka mulamba teruka kubanga ekyokukola akimanyi ate akyetegekera era bangambye nti obufu yabujje kuwa omuceere wabyetegera wa muceere kati yabutaddewo n'abutunuza wano kati ennyimba mugeziri ezi akyaziwa tebutando nazifulumiza mu busu Kasolo waba atunuulira saha amutunuulire kati nnyo alabire walala ate ekyabayimbi tekikoma waliwo sayinza okufunayo basaha abalala gundi nafunayo babidamani abalala nekigenda nga kyakumuletinga netumaliriza nga ekintu kyonna kyonna kigaziye nnyo nalabyeko Geoffrey Lutaaya we yali ku stage ng'ayogera n'agamba Mukama agenda kunnyama mu byonna bye njagala okukola njagala nkulabeko nga bakujje ku bwa minisita kyokka ffe ate era nga kijja ne baba takyogeddeeko kijja kutuuka naye kituusa kitya
Chokaffe ekirala mumanyi kyabulabe abayimbi bano batunulidde minisita Kasobogo bagala okwewanyira ng'omuntu naye ate waliwo abalala abagamba nti banankolanga gundi nga minisita namatovu tojja wange nategera okyejiira naye munnange ate tuba tufiirwa kati kwasagate musajja wange wuyo ayina nzayagadde okutwalwa minisita Kasolo nekwata stage manager nonyola abantu stage manager bannaffe tetwakibaddemu minisita ama minisita nze saakibaddemu era tetwategere kyavuddeyo naye nze mbadde nsaba minisita ku lw'obulungi bwaffe nga ba artist naawe nga minisita kubanga ati omwagala olina n'ebyuma bingi bikola so olina invent namba bambi tetukakkanya maanyi go naye tukusaba busabe tukwatagane ebyo biveewo kubanga nze nzina okukkiriza nti tuli ku social media era bijja kumanyika kubanga mwami Kasolo abantu bano balina ebibagatta ebi kingisa omusajja musiraamu naye ne mwami Kasolo musiraamu omusajja ono Muganda ne mwami Kasolo Muganda bonna abantu bano bekyotera kakati nze ndabanga tujjeko ego soka tujjeko ego kubanga ego eyo bwevaawo mwenna mulina amaanyi naye nze mbadde nsaba waliwo atalina maanyi nga mmwe ffe abatalina maanyi tugenda kufiiramu so mbadde nsaba tubadde balabira nyumbadde ne Mukasa Kadeya wamu ne Daviko era kubitumulenga twamuleese nyina ebyafaayo linda bonna tujja bigenda awo natujja kutuukawo tujja kugenda mu gyenvuddewe wanatukira ku shonga buli kimu mugamba basebo ne banyabo nze Mukasa Joseph Dionjo Kadeya nenze Mukasa Kadeya da complete artist mbasaba mbayita mbegayira nerwe nasemba okukola mwami David Komono yantundira na table yo emu kuluno omusaba mujje mumpagira yantundira table munnange okuva yajja ku kantu gwetu tingabe twogera naga abali ebweru mutuguleko table wabawo omukyala nampereze sente nedda table yegena kuba ya meka yakakadde kamu Joan ngenda kusaba mu buwombeefu manyi ogenda kubiraba akakadde kamwami Kadeya tukateekewo Madame Rashid manyi wange program ya sogira banyu eyo yagala mbeerewo nebeewo ngambijeko mbadde nkusaba aka weekend kompanga timako yes so kadi mulidde banayi basaba nze abantu bano lwaki bagula kubanga nze ebyadda kyenneekakasa nange amaanyi gange wegali kukola bulungi kale mubere bulungi tujja kuddaho nakolala mwiraba